الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبازا واشتوى الله عز وجل أتقومي ناتوى بلام قبلونجي بكا رتزمك بنا تسيكنا بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أولا تقامباتي لله ما أخذ، إن لله ما أخذ وله ما أعطى ولكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا. nga tugumya era nga tugumiza ddala abanganda n'abemikwano ba sister Fushti wa Hidaya yafudde olwaleero sister waffe abadde awangalina London. So Allah azza wa jalla akkiriza emirimu gye yabadde akola ate era amusonyiwe ensuubiza abadde aggwamu ng'omutonde. So Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwe tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mpozi okuddamu ku bibuuzo byammwe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Muganda waffe ono yabadde agamba bw'ati: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebitiibwa mujje bali ku bakadde bange, kansubire nti obulamu bulungi nnyo nnyini ddala. Mbuuza ekibuuzo: omwana ow'obuwala nga muto yenkanankana amahale mu bbeeyi nga bamuwoowa n'omuntu omukulu? Omwana ow'emyaka 18 oba 19 yenkanankana n'omwana oba n'omukyala omukulu akuze mu myaka ow'emyaka 28 oba 30 amahale? Ekyo ky'ekibuuzo kyange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusanyuka ab'ebitiibwa nga munyanukudde insha Allah. Naam, tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Ensonga eyo etegerekese bulungi nnyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nga muganda wakufa agamba nti ayagala kumanya abaffe waliwo enjawulo wakati w'omuwala omuto wakati wa bikira ne thayyib, wakati w'omuwala omuto mu myaka n'omukazi omukulu mu mahale nga bagenda okufumbirwa. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala ti la farqa bayna mahri al-bikri wa thayyib wa huwa ala ma yatarada at-tarafan qalla aw kathar. Ekimekiddwa nti tewaliwo obujulizi bulambulukufu bulaga ku nsonga eyo nti bw'abeera omuto oba bw'abeera omukulu oba nti omuto yabasinga okufuna amahari oba omukulu yasinga okufuna amahari wa hakadha, wabula nti tewali njawulo wakati w'amahari g'omuto n'omukulu. Ensonga tugitwalira nga bwe bateesezza. Ensonga etwalibwa nga kyebakkanyizaako. Bakitegeera ayinza kuba omuto ne bakkanya amahari n'agenda omuwasa nga mangi, ate omukulu ne babeera nga bakkanya ne gwagenda omuwasa nga matono. Oluusi omukulu yayinza okusinga oba wali muhimu nti tewali njawulo nti oba nti bw'abeera omuto yabasinga okufuna amahari amangi oba bw'abeera omukulu yasinga okufuna amahari amukulu, nti kizimbirwa ku ekyo kyebaba bateesezzaako n'oyo agenda okumuwasa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era nga mu njawulo ziri wakati omwana omuto bikira n'omukyalo omukulu yafumbirwako, bwe baali baleeta enjawulo ezi wakati waabwe, enjawulo y'amahari tebagyogerako era tebagireeta. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Jako nti enjawulo eyinza okubeerawo nti bw'obanga omukyala bikira nga wasiza bikira oba olina okumala naye ennaku 7 oluvannyuma n'ogaba ebiyungu. bw'abanga wasiza mukulu eyafumbirwako oba olina kumala ennaku 3 naye oluvannyuma n'ogaba ebiyungu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. n'ekirala enjawulo wakati waabwe nti albikir ono omuto bwakugamba abuuzibwa okubeera nga akkiriza okubeera nga omwami amutwala amuwasa. Okukkiriza kwe kusirika kwe oluusi bamusalirawo obusalizi bakadde be, naye ate omukulu mwana wattu aba alina okwogera nti ansiimye oba sisiimye kasabira nga mukulu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ezo zimu ku njawulo ziri wakati w'omukulu n'omuto, wakati wa bikira atafumbirwangako n'ono eyafumbirwako. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Pozi
ekiyinza okubeerawo nti singa omukyala bamuwasa n'obusibanika ng'amahale tebunabagateesaako oba tonabagasosola temunabagateesaako genkana ki deni n'omusibanika kuba kikkirizibwa n'omusibanika era niko ebeera ntuufu kati amahale ago kasomola omusibanika abajja kutwala amahale maharul mithil amahale agamanyikiddwa mu kitundu oba mu famire nti abaana ba wano amahale gaabwe gabeera bwe gati okigava babadomu b'ekitundu amahale gaabwe gabeera bwe gati kati abo okusinziira nga abantu b'oku kitundu oba abawala b'oku kitundu oba awala ba famire engeri gye batwalibwanga n'amahale agabewanga kati agamahale ge gaba gamuweebwa biidhinillahi tabaraka wa taala kati kisinziira nti omuto ayinza okubeera nga amahale gali bwe gati omukulu amahale gayinza okuba nga gali bwe gati naye nga tewali njawulo wakati wa bikir wa thayibu mu mahale okuggyako nti kizimbirwa alama yataraada atarafan ekisimbirwa kukkiriziganya bakkiriziganyizza abagenda okufumbirwa biidhinillahi tabaraka wa taala wa baraka allahu fikum wa jazakum allahu khairan wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Ena mpozi muganda waffe omulala yabadde abuuza ng'agamba bw'ati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina ebibuuzo byange nga biri. Ekisooka nja kusaba basheekh mbeere nga mutulambulirako wakati wa zakatul fitr ne swadaka. Nawulirako sheekh omu ng'agamba nti omuntu ekintu kyonna kyawaayo nga idi tennasaaliwa idul fitr nti ebeera zakatul fitr. Ate bw'owaayo nga idi ewedde ebeera swadaka. Kati nja kusaba kubanza atamufuna bulungi naye nga neetagera okunambuliramuko mu nsonga eyo. Zakatul fitr eno bagiwa batya, bagiwa ddi, kyetaagisa kwegamba mbeere nga nfunako short notice ku nsonga eno. Ekirala singa nsaala kanjiteke ya mulayi wabulayo dakiika nga 3 fajiru eyingirewo sheke mbandi ku kituufu oba nedda nze nga nzuukuka wabulayo tugeze essaawa emu neneeterezaawo then nensaalayo keyamulayi ngendo gimaliriza nga wabulayo dakiika nga 10 tugeze nsadde eraka zange nga oba 7 oba 9 zonna naye nga ekikulu kya byonna nti wabadde wabulayo dakiika ntono nnyo fajiri ebeere ng'eyingirawo kiramulwa kiri ekyo. Nja kusanyuka nga munziremu ebibuuzo byange masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ensonga za muganda waffe ezo zitegerekese bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Abadde abuuza ku zakatul fitri ne sadaqa era ng'abuuza ku qiyamul layli biidhinillahi tabaraka wa taala. Zakatul fitri ne saddaaka oba ne sadaqa waliwo enjawulo biidhinillahi tabaraka wa taala. Waliwo enjawulo ddala wakati wa zakatul fitri ne sadaqa era nga sheekhe kyeyakugamba kituufu ekyokubeera nti singa zakatul fitri ogiwa nga tumaze okusaala eba tebaliwanga zakatul fitri ebaliwa nti sadaqa wa barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Pozzi ku ebitonotono mu bwangu ddala ti zakatul fitri ye zaka gye tuwa ku nkomerero y'ekisiibo. Ye zaka gye tuwa ku nkomerero y'ekisiibo era nga tugiwa mu mmere tetugiwa mu ssente era nga zazemu ku njawulo eziri wakati wa zakatul fitri ne swadaka. Ti zakatul fitri awalan ebiseera byayo tugiwa ku nkomerero ya Ramanzani, tugiwa nga tugenda mu yidi ku yidi nga tetunnasaala yidi netuwa emmere netugiwa abanako nga zakatul fitri. Naye nga tuyinza tuyina olukusa olugiwa qabla al-eid biyawm aw yawmayn nga yidi tennaba kutuuka olunaku lumu oba nnaku bbiri nga yidi ebuzayo nnaku bbiri oba nnaku lumu tukkirizibwa okuweerawo zakatul fitri biidhinillahi tabaraka wa taala. Era nga yenjawulo eriwo nti zakatul fitri erina ebiseera byayo singa biba biweddeko munnange batebaliwa nga zakatul fitri. Ate nga sadaka gyowaayo mwana wattu
eyo ogiwaayo buli kaseera talina kiseera kikomeke oba talina kiseera kigere. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Enjawulo endala eri ku zakatul fitiri ne sadaka. Te zakatul fitiri tugiwa mu mmere, tetugiwa mu ssente. Awo ge mazima omubaka yaliko sallallahu alaihi wasallam, era nga bw'akyajja mu hadisi omubaka sallallahu alaihi wasallam tikana oba kanu yukhrijunahu oba yukhrijunaha ta'aman, balinga bagiwa mu mmere biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tegereka Buganda kati balinga bagiwa mu mmere era eweebwa mu mmere, so nga ate sadaka obusadaka eya bulijjo osobola ogiwa mu mmere, osobola ogiwa mu ssente, osobola ogiwa mu kintu kyonna, osobola ogiwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. naye nga sadaka oba zakatul fitiri tulina kubeera nga tugiwa mu mmere biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, mu mmere eriibwa mu kitundu kyammwe oba mu nsi yammwe, era ng'eweebwa swaa okugeraageranya ziringa kilo nga 2 ne gulamu zezigwamu, kale kagambe nti kilo 3 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, kusinza ku mmere egyo muba mulya mu kitundu gyemukozesa mu kitundu, kati obeera nga gyowa era ng'ekakata ku buli musiraamu yenna. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ye yagiraalika, farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga mu hadith zakata alfitri yagiraalika alayhi salatu wassalamu ala almuslimina, ku basiraamu bonna, ku basiraamu abakulu, abato, abakyala, abaami, abakozi ewaka, abantu bonna boboyina ewaka, bwofuga ewaka, kutandikira ku mukyala, abaana, hatta n'akaana akakazaalibwa nako kamalibwako zakatul fitiri. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nako kaweera zakatul fitiri. Kigere kigambo ekyo kati bekkakatako gwe ng'owaka omukulu n'abantu bonna bofuga, maama w'abaana, abaana bo abawala n'abalenzi, abaana bato, abakozi, abaddu boyina, bonna bakakatibwako zakatul fitiri. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati erina ekigereko kyayo, ate nga sadaka yo sadaka obusadaka terina kigero, osobola okuwa obungi bw'oyagadde oba obutono bw'oyagadde oba ekigero kyonna kye bw'oyagadde, naye zakatul fitiri erina ekigero kyayo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agisaako biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Lwaki zaka eno tugiwa tuhuratul liswaim wa tuhuratan liswaim من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ngomba ko yagamba sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri wewa kwera nga kutukuza kisibo kyaffe, kutukuza bintu byakasasiro byebadde mu sawumu, ekujjako kasasiro yenna gubadde ozanyazanya mu sawumu, ebintu bitakirizo byebadde ogwamu mu sawumu. Kati zakeno zakatul fitri yeno ebeere kutukuza okujja mu kasasiro oyo, ekisibo nekibeera nga mwana wattu kitukula bulungi nnyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. N'ekirala wa tu'matan lilmasakin, nakuliisa banako abatagenda kufuna kebalya nakinaki n'okuŋŋaanya emmere nembeera nga mugibawa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nababeera nga nabo bagenda okubeera nga beeyagala lunaku lwabwe olwayidi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati zakatul fitri tugambye nti wajibun, yateeka omubaka yagiraalika sallallahu alaihi wasallam, era nga kenyini yagiraalika n'agamba alayhi salatu wassalam ti sahaba agamba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abdi والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. بكى قام صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ياتيكا إلى abantu bonna nga tugifumya saa kitegeeza kwe kubala embatu abantu kale kantigeze nti saa kitegeeza embatu nnya ez'omuntu alina ebibatu nga si binene nnyo ate nga si bitono nnyo, wabula nga biri mu makkati awo ebibatu by'omuntu oyo. Agatta ebibatu bw'ati bibiri ebibatu abigatta bw'ati, kati n'asena bw'ati nga bw'ateeka wali emirundi 4. Osegedde n'asena nga bw'ateeka wali emirundi 4 kye bayita swaa. Kati ogeragena kibeeramu kilo nga 2 ne grams oba nga 4 oba nga 8 bwe kityo, ne kati okolera ddala kilo 3 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nobeera nga okituukiriza bulungi nnyo insha allahu tabaraka wa ta'ala. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kati tugiwa mu mmere, so tetugiwa
mu ssente nga bwe kibadde kimanyikiddwa emabega tya babadde bagiwa mu ssente nakinakyo hakatha nga mawanga agasinga g'obusiraamu gagiwa ne mu ssente naye nga ekituufu okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nti zakeeyo omwana wattu tugiwa mu mmere wa barakallahu fiikum kugambye obudde bwayo nga tugenda okusaala idi ku makya tugenda okusaala idi emmere yo n'ogitwala n'ogiwa abanaku then n'ogenda n'osaala idi oba asobola okugiwa nga idi tennaba olunaku oba nnaku bbiri biidha tabaka n'onoonya abanaku n'ogibawa biidhinillahi tabaraka wa taala era woogeza n'ekuyitako ne mumala okusaala idi olwo tekyabadde zakatul fitiri olwobeera sadaka era empeera zaayo tozifuna ng'eza zakatul fitiri sheekhe kyeyagamba kiri okitegedde sheekhe kyeyagamba ekyo nti bw'ogiwayo nga idi ewedde ogiwayo nga saddaaka eya bulijjo biidhinillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan pozzi ekibuzo kirala wallahu alam tabaraka wa taala ekibuzo kirala yabadde agamba nti abaffe bw'asaala qiyamul layli oba tahajjudi oba witiriye mu budde nga bugendereddeeyo nga banatera okwazina fajiri n'amaliriza esswala ye nga banatera okwaza eddakiika nga 2 oba 15 oba 10 okwazina fajiri agamba nti aba ali ku kituufu era aba ali ku kituufu ddala esswala ye eryetya tugamba wabillahi tawfiiqi wal ilmu inda allahi tabaraka wa taala ti bw'obudde bwayo bwennyini obusinga obulungi kubanga salatul layli oba qiyamul layli oba at-tahajjud oba at-tarawih oba al-witr kuba gonna mannya gaayo nga batuza kikirambika ebbanga lyonna teswala eno bannange yemu era tuli mu Ramadhaani olwalo ne mugenda kulaba ate akavuyo akagenda okujja mu nnaku 10 ezisembayo ennaku 10 ezisembayo mugenda kulaba akavuyo abantu bagenda kusala tarawih ate bavaawo mu baate basaale ekiro qiyamul layli kati eno gyova okusala tarawih bagiyita batya ye qiyamul layli yennyini okuba ti mu Ramadhaani tugiyita qiyamul tugiyita tarawih tugisikayo ne tugijjayo eri mu budde bw'ekiro obwokubiri oba obwokusatu ne tugiteeka wano mu budde obusooka oba baada al-isha ne tugiyita at-tarawih olw'okuba nti tugiyita tarawih olw'ensonga nti tusala tuwummulamu tugika mu Luganda hakada naye ng'essola y'emu eraka 11 essola y'emu yeyo nyingi essola ekiro yeeyo era bw'osaala mu budde obusooka obwa baada al-isha eraka 11 oba omaze kiba tekiwetaagisa ate kuddamu munnasime mu 10 erisembayo ate kuyimirira kibayita qiyamul layli ate balina ate tarawih ate qiyamul layli kati ezera kazigenda kubeera mmeka ogenda kusaala 8 11 atuddemu eri 8 era zibeere mmeka la hawla la quwwata illa billah zibeere 19 oba zibeere mmeka kati barakallahu fikum jazakumullahu essola yemu amannya gaayo gali mukhtalifa naye nga essola yemu tugiyita mu Ramadan tugiyita tarawih في غير رمضان تجيت التهجد تجيت قيام الليل تجيت صلاة الليل تجيت الوتر تجيت قيام الليل ولسونغا تيميري وشيرو تجيت صلاة الليل ولسونغا تيسالي وشيرو تجيت التهجد كو ولسونغا تي ومتمرا كويبا كاكو نازوكوكا ناجسارا بإذن الله تبارك وتعالى تجيت الوتر ولسونغا تيريكو emwe yesu suba makunti osobola okusaalemu oba 3 oba 5 oba 7 oba 9 oba 11 biidhinillahi tabaraka wa taala kati essola eyo ayina obudde bwayo mu kiro bwa mirundi 3 ayina obudde oba baada al-isha nga twakamala okusaala isha bwe budde bwayo busooka ayina nisfu layl mu budde mu makkati g'ekiro nga n'amakkati g'ekiro gaba gaawukana okusinga ku njawukana z'ensi ze tuwangaaliramu oyinza okubeera nga owangalira mu nsi nga ekitundu ky'ekiro kyayo kya ssaawa 6 obanga ekitundu ky'ekiro ky'ensi gy'owangaliramu kya ssaawa 7 obanga ekitundu ky'ekiro ky'ensi gy'owangaliramu kya ssaawa 9 oba 10 nga ky'ekitundu ky'ekiro ky'ensi gy'owangaliramu kati okusinziira nga bw'owangalira mu nsi n'ebiseera byayo kati qiyamul layli n'ebiseera ebyokubiri ye nisfu layli mu kitundu ky'ekiro nebeera n'obudde obusembayo mu kiro ekisembayo fi thuluth al-akhir mu kiro ekisembayo mu kitundu ky'ekiro ekisembayo ekya qabla al-fajiri nga tudde kusala salatul fajiri biidhina tabaraka nga muganda waffe babuuzizza ti bwagisaala mu budde obwo nga fajiri tennaba dakiika nga 2:15 aba ali ku kituufu kuba aba akyali mu budde bwayo ate nga bwe budde obusingira ddala obulungi obw'esswala eyo biidhinillahi tabaraka wa taala kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam Aisha agamba hadithi nga atuufu eri mu sahih
agamati min kulli layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka sallallahu alaihi wasallam mubuli kiro oba mu kiro kyonna mu biseera by'ekiro ekyo mu biseera ebyo bisatu mu kiro ombaka sallallahu alaihi wasallam yasalira mukko salatul layli si kugisaala mu lunaku lumu nti asale mu kiseera kino ate asale mu kiro ate wabula nti ennaku ez'enjawulo ebiseera eby'enjawulo olumu yasalako nga yakamala okusaala isha okitegedde bw'obudde obusooka olunaku mu nnaku endala ebiseera ebirala n'asaala mu kitundu ky'ekiro era mu biseera ebirala n'asaala ng'obudde bunaatera okukya era nabiranga yabeerezangamu paka nabiranga fantaha nabiranga yamaliriza ebbanga ly'obulamu bwe nga asaala mu kiro ekisembayo obudde obwokusatu nga obudde bugenda kukya biidhnillahi tabaraka wa taala kigere byokiwa mu hadithi endala Aisha nakinyira bulungi nnyo ti min awwali layli wa awsatihi wa akhirihi mu budde bukiro obusooka obwabbalaisha bugenda ddala paka saawa ki paka mu kitundu kyekiro n'obwekintu ekiro bugenda ddala paka ne butuuka ku kitundu kyekiro ekisembayo kati ebiseera ebyo byonna omubaka sallallahu alaihi wasallam yabisaliramuko salatul layli biidhnillahi tabaraka wa taala era kyoyogedde kino nti abaffe embeera ku kituufu ye obeera ku kituufu okonjobera ku kituufu omubaka sallallahu alaihi wasallam ibn Umar amubuuza nti essola y'ekiro tugisaala tutya namugamba nti mathna osaala bbiri fa idha khashita subha bw'otya okubeera nti obudde bugenda kukyako ng'okyasaala obudde bugenda kukya agamba nti awtarta biwahid oba biwahida beeranga oggalawo osalayo witiri emu ebeere nga yesuubako zino zosadde biidhnillahi tabaraka wa taala sobole okubeera nga osadde witiri biidhnillah oyinza okuba nga obadde osaala bbiri wakasaala 4 wakasaala 6 obudde n'otululira obudde ng'obudde bugenda kukya banaatera okwaziina kati awo n'osalayo emu neggalawo oba obadde omazeeyo 8 ng'onogera kula era ng'obudde bugenda kukwata n'obeera ng'okola ki ng'osalayo emu eggalawo ne zibeera 9 oba ne zibeera 11 oba 9 oba 7 oba 5 oba 3 oba emu biidhnillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kibira nti ensonga ezo zitegerese bulungi nnyo inshallah tabaraka wa taala bwe kinaabanga tekitegese bulungi bujja kuddamu nate mubuuze tubeeko engeri gye tuddiŋŋanamu okubeera nga tunnyonnyolegana inshallah تبارك وتعالى والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.